Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako nnyo. Nimbeebaza gye mutusizaako engalo n'abakyalwana okufuna kye bazza omumwa. Katubasabire Katonda abakwatizeeko. Kati leero tuzze tunyumyemu katinitini tugende tukole ebirala. Manyi bangi nnyo abadde bankontaktinga bambuuza simanyi lockdown ogyogerako ki ebyaki ebya engamba waayi kanzije tubeeko ebitonotono bye tugyogerako. Kati Uganda okuva omwaka gwa 2020 nga korona yakatandiikiriza covid, omukulembeze w'eggwanga yafangayo n'ayogera eri Abannayuganda ensonga ya covid, ababuulira kino ababuulira kiri, era n'assaawo lockdown. Naye ekibuuzo nange kye nina, lockdown zino ezaateekebwangawo amawanga amalala go gaazikolanga gatya? Kubanga era amagezi muliro gakugwako galo newaani amuliraanwa. Oba era Abaganda bagamba nti omuweesi ekimuzimbisa ku kkubo okola ki? Wabulwa. Kati ffe twasangawo lockdown ng'ebintu gavumenti byeteekeddwa okuba nti yandikoledde bannansi, ate bigwera mu mikono gy'abaki? Bakungu ba gavumenti bennyini batya. Twawulira wano nti Prime Minister omulamba bamuwa esente okugulira abannansi amata, babagulira gali expired. N'abagamba okugulira abantu obuwunga, babagulira obuwunga nga balinga kyakyo. Bagamba okugula ebijanjalo baleetanga bifunze. Bagamba n'otula n'ogamba gavumenti kyeno etafa ku muntu waayo, kyokka omuntu ono gweyisa bweti yavaamu omusolo. Okitegeera. Naye ate gavumenti nebeera nga buli mukungu agirimu yenna mubbi. Bagamba ebintu bya covid ne Uganda tebigwa malojja. N'ogenda owulira nti ate mukyala w'omukulu bamuwa ssente z'okugula masiki zo ne zibulira mu ngalo. Ate oli omulala ne bagamba nti bagenda akola ssente bagule radio basomesezeeko abaana ewaka, ezo ne zifiira awo. Ono ateekako lockdown mbw'atangira abantu. Otangira abantu bafiire waka mu njumba obakole ki? Ekibuuzo ekirala, covid abantu beyatta mu Uganda obageraageranye n'abafa amasasi. Abamasasi be basinga obungi. Kati kyo okitunuulira nti abamasasi be basinga obungi, covid ono kyali kigenderere kutaasa Bannayuganda bulamu, oba waliwo ekintu ekirala ekyekusifu kye baatukweka? Ekyo ekibuuzo kiri gy'oli. Kati ne bajjaawo emabega ne batugamba simanyi sente zayisibwa ez'okugula eddagala. Naye ate abantu bagendayo okufuna vaccination, okuba vaccinated, tebafu. Baddamu kubabuulira simanyi eddagala eriyo y'abantu bakulu bwe bityo. Nogamba what is this Uganda? Kati ebyo bibeera awo. Amasomero gavumenti ezimu ez'ensi endala zakola ki? Zalumirwa abantu baazo ne bagendeza ku misolo, banka loans ne zikendeera ebintu bingi. Naye Uganda buli kimu kyongera kola ki? Kukaluba. Tebasaasira muntu wa wansi. Amasomero ne gafuuka amasomero, abaana basomayo weeks 2 naye basaba ssente za ttaamu namba. Kati ku luno abaana bazzeeyo ku ssomero ate era kaituba era babatadde. Bannange Uganda omuntu anaakola atya? Kati webasaako lockdown endala abantu tebagenda afiira mu mayumba. Nze ngamba nti okuleka abantu ne bagenda, oli walwala covid we kasita covid awona. Amawulire gatulaga nti abantu abamu bajjanjabwa ne bawona. Lwakuba kati ate ebyobujjanjabi bye bisinga obufu. Omuntu akwata ssente n'azigulamu ababaka balondoolanya, natasobola kukwata ssente kugula madagala mu malwaliro. Nogamba oyo mukulembeze? Omuntu n'akwata ssente n'azigulamu ababaka oba n'abribinga omuntu omu namu obukadde 5 bimeka. So nga ate ssente ezo sirina enjawulo gye zisobola okukola singa bazisindika mu district ziri wiiki ne bateeka mu health centers. Tulabye amasomero
tegalina structures. Tulabye abapoliisi abasirikale basula mu busiisira. Wakiri zimbiramu abasirikale amayumba, zimbiramu abasomesa amayumba, kulira abaana ebyokulya ku masomero, yasula abasomesa emisaala. Naye bannange gavumenti ki eno? Kati ate wulira balimu tugamba nti bagala kuteeka kate lockdown endala olwa covid. Omanye Uganda n'ekituufu n'ekitali kituufu kati byatulema okwawula, kubanga yo gavumenti si eri awo nti erumirirwa muntu wa wansi. Yo gavumenti ya Museveni kati kyeriko kwekuumira, kugamba ekola protection ku byobugagga bye kyekola. Kivuula abantu budget ya gundi y'abasirikale ikumpye tripolingamu budget endala ngeza agriculture, kyokka nga zisinga okubeera nti zizetagisibwa mu kiseera nga bwe kiti kufuna emmere. Naye tebyakirowoozaako n'ababaka bennyini, kugamba ate ababaka bo baliwo nga papeti, palamenti naye eri mu buwambe. Kati omuntu wajja n'agamba nti covid ate lockdown, nze ndaba nga lwakuba tetulina ddoboozi naye tekyandikoze mu kiseera kino. Abantu bakava mu lockdown, bizinesi z'abantu zaafa, obataddeko emisolo, ate obaze mu lockdown. Bannange awo boonoonya ki mu bantu? Oba onoonya ki omukulembeze? Nze wentunuliramu ebintu ebyo simanya ndaba ki gye mubirabamu, naye ono ndowooza bannange simanyi, naye twandirowoozezaako ekisingawo. Ekisingawo abantu bakava mu covid, amasomero tegasalako fees, bank loans ziziganya okusalako, transport charges nezekubisaamu, amafuta gali mu buseere. Mukama ndowooza Uganda efunanko omukulembeze ng'ono. Kyendawa Flashspike News, sigadde Spike, yongera otuwuliriza. Subscribe, share and follow. Mukama abakuume nga bwe twesabira, kubanga Uganda yeetaaga saala.